Kati mbadde nsaba ku kaddeko ssebo. Sigenda kuwandiika mu Luzungu kuba saagala kukuwa buzibu kuvuunulira abatuuze. N'olwekyo kangezeeko mpandiike mu Luganda. Saagadde ku recordinga kuba nnyumirwa okuwulira ng'osoma love stories y'ensonga lwaki nasazeewo mpandiike. Nali mu mwezi gwange ogusembayo nennya ennyonyi nve Saudi nkomewo e Uganda. We nafunira message ng'eva ku namba gye nali sirina mu ssimu yange. Message yali egamba nti hello Lilian. Nange saali mubi ne muddamu nti hello, may I know who is this please? Yanziramu n'aŋŋamba nze amanya ge gombi ery'eddiini n'ery'ekika. Ndi mutabani wa amanya ga kitaawe gombi. Mbu nga kitaawe yali musomesa ku ssomero liri eyo waffe mu kyalo era nga ly'amaanyi. Nali impressed kuba sifunanga ku muntu ajja mu inbox yange ng'ali straight forward bw'atyo. Ky'ogamba toyagala beetooloola. Oyagala batuukira ku mulamwa. Okay. Namusaba ampeereze ku bifaananyi bye kuba nali simutegedde era naye kye yakola. Meanwhile, ku profile pic ye kwaliko ekifaananyi nga ky'abantu basatu nga kuno kwaliko bwe nali simanyi ebiseera ebyo. Wakati Muzeeyi Museveni ne ku ddyo muwala wa Muzeeyi Natasha. Ekyamazima nasooka n'entya nga mmanyi oba bansindikidde embega engeri gye twabeeranga mu gurupu nga tuwakana ku by'obufuzi era nga nasinganga nnyo kuwolereza Nuupu. Wali omanyi giwunye. Tutambulira mu kutya bwe tutyo bannange. Bwe ntyo nadduka mangu ne ŋŋenda ku Facebook ne nzijuzaamu amannya ge yali agambye ne ŋŋenda mpaka ku profile ye. Kyokka ekyanneewuunyisa nasanga nga ba mutual friends be tulina nga mutual friends balina emikwano nga gye gimu. Abamu ba anti bange, abalala ba anko, abalala balirwana baffe eka mu kyalo. Najjayo ekifaananyi kye kimu ne mubuuza ku WhatsApp nti ono ye ggwe. Nanziramu nti yeye Mr. Sozi omusajja nga mulungi ananga abantu agala ebirungi sajja nga mulungi. But of course ani atandyagadde kusinkana muntu alagikako mu bantu olw'omusajja gw'olaga olw'omuwala gw'olaga n'og'abantu obisinkana ba obbies ba oggies. Meet my wife. Okay, wow, hello. And then like walolo batukanga kale nno mukwano sajja nga mulungi muwanvu mweru ate nga ali mu myaka gye nali njagalira ddala. Omusajja ono akunukkiriza okweza emyaka nga 40 ate nze ndi mu mid-30s. Awo kyekyo maama. Naye emyaka gyange sigirabika kuba omubiri gwange mutono ate ne face yange eri awo ya kito okwegamba baby face. So emabegako nga sinafuna message kuva wa mwami ono, abasajja abankwananga balinga either my age mates oba nga bato kunze ekintu kye saabeeranga comfortable nakyo. Nafunanga engeri gye mbeegobako kubanga tebaali size zange. So bwe nalaba omwami ono nalabira ddala nga Mukama ali mu kwanukula ssaala yange. Haleluya! Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Tugende mu maaso n'obujulirwa. Buno obujulirwa eno love story weefuge. Okay, Mukama yanukula essaala ye. Twanyumyanga bingi era n'atuuka n'anjatulira nti ennamba yange taata wange ye yagimuwa kuba baali beemanyi. Okay. Okimanyiko nti nno Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda balina promotion gye njagala okozesa omukisa guno weewangulire ekibajja eky'ekirooto kyo.
ebibajje byonna babisazeeko ebitundu 5 ku 10 kyentegeeza ekibajje ekya milioni 5 kati kiba mu milioni 2 kitundu eky'ebbiri kati emu ekyemu kati 5 mukwano gwange edduka bonnambiro obeere ng'ofuna ekibajje kitanda ntebe dining oyagala dressing mirror mukwano buli kibajje kyonoonya ng'ogyeko ekkeesi y'abafu ojja kukisangayo ku Aisha Najemba Furniture Mart ku screen nga bolaba ennamba eriemu bweti egi mugerezeganye abenga akubuulira ekiddako ate oba osobola okugenda ku showroom ebbanda kasita otuuka ebbanda nolaba awali ekipande ekya Nabisunsa Girls then side endala etali ya kipande ekizimbo ojja kiraba kiriko Aisha Najemba Furniture Mart mukwano kwesa omukisa guno kibajje ky'ekirooto kyo obeere ng'okifuna osobola nga olina ssente ezigula ekibajje kyonna n'okitwala omukisa gukwese osobola nga tozirina zonna naye nga ate tuyagala promotion kuyitako twakulowoozaako oba Aisha Najemba yakulowoozaako atya kwesa omwezi guno gwe gumu genda obookinge ku kibajje kyo depositingako z'osobola oba ze mukanyiza then mukole payment plan ogenda kumalayo mu bbanga ki ogenda kuba osasulako otya ekitaakukaluubirize obeere ng'ekibajje kyo okifuna nekakasa nti obookingako mu mwezi guno kale bannanga akuyiyiza n'akulumirirwa nga Aisha Najemba onoomugjawa akulindiridde mu bitibwa wetukomye nga mwana mulenzi Sserulungi wa kuno anyonyodde nti ennamba yali agijje ku taata wa sister ono Lilian atuwa story mujjukira atuwa story ye Lilian okay twatandika okwekubira video calls buli kanaku nga he updates mikubuli ekigenda mu maaso mu bulamu bwe nga twogera ku makya n'olweggulo nga nkubira video okuva ku office mpaka lwatuuka ewaka naye ekintu kye namulabangako nga apostinga nnyo ng'akuba nnyo abakazi so mu posts ze yabanga ndooza ali biased ku bakazi ng'abantu bagamba nti ndi biased ku basajja but I am not biased ku basajja ate abamu bamanyi basinga kuwa nnyo ku videos guys will not cut in videos or shots mu videos zange babutambuze but girls will be active so tuveewo awama tugende mu story agamba nti yalinga akubanya abakazi mu posts ze Guy yandabikira ng'alinga alina heartbreak naye saayagala kweyingiza nnyo mu personal life ye ne nsalawo mbikwate mpola mpaka nga musisinkanye ndyoke njogere naye deeply manye n'ensonga eri emabega wa status ze ez'obulumi bambi ng'oli mugumiikiriza naye namugamba amazima nti nze nina abaana 3 era n'agamba talina buzibu nakyo yambuuza taata waabwe gy'ali ne mugamba yafa era nga ge mazima lwaki sefu gamba lenge nagamba nti bw'osanga mukazi n'omwegomba n'ozuula nga taata w'abaana yafa olina engeri gy'owulira ng'otowolokose ng'omutima gukutebenkedde ng'ogamba nti mukama weebala okuwulira essaala z'omudduwo oba lwaki basajja mmwe kyali kibatuuseeko naawe omuwala kyali kikutuuseeko omusajja n'akugamba nti mbadde nkwagadde mutandika okwogera n'akubulira ebikumukwatako n'ozuula nti alina abaana n'omubuuza maama waabwe aliwa n'agamba nti it's unfortunate maama waabwe yafiira mu kabenje kaali ku lw'e Masaka baali bagenda mu kwanjula kwa mikwano gyabwe so nga bambi nga kitalo kati n'akolagana ebifaananyi n'ogamba naye bambi nga kibi nnyo oyinza n'okwozaamu ku mmunye ng'eriiso erimu ligamba nti bambi yo bambi kubonaabona kw'amaanyi ng'eriiso ddala okay wano si wabi guno guba guggwa ajja kukola ono nja mmulya nange ekibi n'obeera onooyagaliza munno olwo njogedde amazima owulira onyiiga tudde ku mulamwa nti ate gaali amazima nti taata abaana yali yafa wabula abaana bano 2 abasembayo be baafiirwa taata naye omukulu yowe gyali naye saakimugambirawo okay mu chats zaffe yangamba nti alina plan z'okusetolinga e Kenya kuba yali alina plan z'okwegoba ku mulimu gwe yali akola
gyali akolera mu kimu ku bitongole ky'ebyempuliziganya wano ekitongole eky'ebyempuliziganya singa nkugamba nti noonyayo emikutu gy'amawulire nga galina empapula ekitongole kikuba empapula kirina radio kirina TV oli muntu mukulu anyokyayayo kyanga tebamukuwolezza tandikira awo yali director of photography and videography ono ali mu layini yange abangi oli kuwa Luganda kakati fast forward ekiseera kyange ekyokukomawo kyatuuka era natuukira waka mu baana bange then nengenda okumusisinkana oluvannyuma lwa 1 week naye wandiika bulungi Oluganda sister wandiika bulungi Oluganda ndwagadde amazima go gali nti kyenasuubira kyenasisinkana bannange kaavu y'omuhabbati erinnya mu kiseera ekyo notabanga nze nali mu senior 4 nsisinkana akawala tukyatinze online nkasisinkana tulagaana tusisinkane ku Pride Theatre nayina ennamba yali yammanga ebiseera ebyo 0702 bwenfumitiza nyo namba nyingi banga njijjukira but nali mu form 4 tusisinkana nze nkasookawo kati nalina ekifaananyi ky'omuwala bwe twali twogera n'ebintu byali yagezaako kudescribinga nga nsiiga obufaananyi mba ndi awo nsoose ku Pride Theatre kati Pride Theatre ndoza waliwo Pastor Manjeri bw'obeera ku Pride Theatre oba waggulu kati omuntu ajja obeera omulaba bulungi osobola okulaba ava eno nga ku Kampala mukadde ku muzikiti osobola okulaba ava eno wa Bakuli then n'abava eno wansi ku paaka obeera obalaba waliwo ate n'ekkuba eribeera liva wansi awo mu kisenyi awo ku mbuzi nawe obeera olaba bulungi kugamba awo oli obeera olaba munnange nga nsooka saatuula nayimirira bulungi naye bw'oba otuuka ku Pride nkubira nankubira bannange what I ordered for and what is being delivered at the moment byali totally different mu bwerufu mu mazima ag'obutekkiriranya nasooka nentunuulira omwana ngamba kakati ono alina engeri gyali alinga entuumu okusinana ku kyeyali aŋŋambye yannimba yasiga ekifaananyi kirala nnyo ensooka mulengera bw'ati nga ye tannandaba nalidde ewa nalidde cover nensooka nzikaanya n'omutima gwange sozi muto ye naŋŋamba nti Buladi situmulaba e Kampala nendyoka nzijjako essimu nemuteekamu blacklist nempetaawo nakati alayika akyannoonya nduuzi oba kati yatambula ali ku lw'e Masaka eyo anti akyannoonya yali mulala naye bw'osanga omuntu bwe ntandika obanyumiza abantu bena chattinga nabo I think it's not the first time to tell you natandika okubeera active ku social media muve ku zino kati zino ez'ennaku zino waliwo endala yawo natandika ndoza I think I was around 16-17 years awo so nenzize mbagamba nti mikwano gyange mbafunidde nnyo online nasisinkanako kamadanse kademshe nga nina ensonyi bannange nze gwe mulaba tera mbagamba nti nina ensonyi bannange nze lwakubeera wano ndi musajja ali shaayi kale olumu mba shaayi nasisinkana akaana ak'obuwala kati ate kayina eddoboozi omanyi waliwo mukama ansaasire naye waliwo eddoboozi ly'owulira nga yeri abadde ery'omukyala omusajja bw'ayogera nga adoodoma itiizokke nolwo eddoboozi lyogamba nti teryalibadde lya mukyala tekayina ddoboozi liri awo lisikiriza mu kwogera naye ngaokosa ayogera ebigambo ebirungi oyo omuwala ali modani bannange ngenda okusisinkana omuwala Bikira Maria we Fatuma mama kabaka mwanga omwana nga yawukanira ddala kwoli gwe mbadde njogera naye kati ono gwensanze nga mulala mu byanyumiza nakkiriza nti sijja musobola ndi musajja munaku muwala wa kitiibwa ne gyava ne famire ye
famire nga ya kitiibwa nnyo nammwe mugimanyi nali ndi smart nali nina kasajja kanaku kaavu manyi olumu obwavu n'obunaku binjawo binema okwawula jangu mu inbox ombulire what is the difference between okubeera omunaku n'okubeera omwavu nali ekimu ku ebyo naye nga ndayika nga akiri ennyonnyomuuko nenzikiriza nti omuwala sijja musobola. The girl was beautiful. Neneekuŋŋaanya ne twawukana bulungi era ke kaagula ebyokulya ke kaasasula maama nnyabo ke kansookawo mu kifo ekyankutulira ddala omutima. Maama nali ndi awo ndowooza kaali kaalagaanye n'akanona oba brother waako oba kojja oba ye yali kitaawe waako. Maama emmotoka nejja bweti neepaaki nga twali ludda waawo ku Nandoosi. Nandoosi awo nasisinkanirawo abantu siwe nasisinkanira eyayita Nakku. Lwaki tetuvaayo eyo bannange anti olugambo lwa Ssozi anange omulenzi ono amazima gali nti kye nasuubira kye nasisinkana. Dembelio Properties and Associates tukutegeeza ku estate yaffe eri ebulamujjeza ku Lwemityana ze kilomita 2 okuva ku Chorus otuke ku estate ataano ku 10 ey'ekyapa emiliyoni 13 nga waliwo amasanyalaze n'amazzi. Tulina amataka mu bitundu ebyenjawulo jangu mu inbox beera ng'oyogera ne Madam Nancha Beatrice ku lwa Dembelio ajja kubuulira ebisingawo. Olina ekibuuzo kyonna ku nsonga ez'ettaka nkukakasa nti ajja kwanukula ojja kumatira ojja kusanyuka. Amazima gali nti kye nasuubira kye nasisinkana era twakubirawo ettendo olunaku olwasooka. Namubuuza lwaki akuba nnyo abakazi mu posts ze era naŋŋamba nti abakazi bye bamuyisizaamu okumulumya bingi. Ne mubuuza olina abaana bameka era olina omukyala? Nanziramu nti alina abaana 2 ne talina mukyala. Ne mubuuza abaana bonna ba maama omu? Yaŋŋamba nedda. Omu maama we yali ku institute gye baayagalanira naye omuwala yafuna olubuto era yagenda okumutegeeza nti ali lubuto mbunga Gayi yafuluma eggwanga ali TZ kuba omulimu gwe gwali gumwetaagisa nnyo okutambula kuba akuba ebifaananyi n'okukwata videos kukola documentaries. Mr. Ssozi mbadde neerabidde okutegeeza nti omwami ono mute. Okay, aŋŋambye nti please cover this up. Weya nange bwe mbadde ngaye omwami ono mu kikomezaawo naye maama we tribe yange. Okay, era Gayi ono ayogera olulimi lwange bulungi nnyo kuba baakulira eyo ewaffe engeri neggwe ng'owandiika bulungi Oluganda ate nga toli wa Central. Hey higwe Gayi ono ayogera olulimi lwange bulungi nnyo kuba baakulira eyo ewaffe engeri bazadde be gye baali abasomesa ku ssomero eryo lye nakugambye. Era agamba nti amanyi Okay, kano kandekewo. Tuddeyo wali ku maama w'omwana asooka. Mbu omuwala bwe yamugamba nti ali lubuto yamugamba olubuto alusigaze agenda kukomawo babisootinge. Mbu maama w'omwana yali mukambwe nnyo. Mbu ng'amanyi omulenzi yadduka buddusi bwe batyo beesitula ne bagenda nga babuuliriza paka waabwe w'omulenzi era mbu ne babaaniriza bulungi era bazadde b'omulenzi n'agamba nti bwe kiba kituufu olubuto lwa mutabani waabwe kabalinde akomewo bajja kubituulamu naye mbunga omukyala maama w'omuwala ayomba buyombi. Mbu nabo kwe kuva mu mbeera ne bagamba nti oyomba naye watya nga olubuto si lwa mutabani waffe. Aya okuva ku olwo omukyala mbu yanyiiga nnyo. Mbu bayinza batya okugamba nti muwala waabwe olubuto lwalina si lwa mutabani waabwe. Omutabani yamala n'akomawo era mbu omuwala
ne bwe yazaala baamugaana okulaba ku mwana we mbunakati. Okay, kazi ogambye nti akuba ebifaananyi, akwata vidiyo, akola documentary. Okay, katugende mu maaso. Era mbu emirundi mingi yasindikira omuwala ssente z'obuyambi, mbu naye nga bw'amanya nti zivudde wuwe, mbu nga bazimuddiza ne bamugamba tetwetaaga buyambi bwo. Maama, ekyo ekika kyekinyuma okuzaalamu n'olekaawo. Nsaaga waliwo abyogedde. Maama, bw'oweereza ssente ne bazikuddiza. Bw'osanga omusajja yaweramu akamooli n'eddirisa agamba mmwe nja bbazaalamu. Omwana owokubiri mbu baali babeera wamu n'omukyala oyo era n'afuna olubuto nga babeera bombi, naye mbu omukyala yali alinayo omwana we gwe yazaala edda era nga naye babeera naye, naye mbu ex w'omukyala mbu nga tabalekera mirembe, mbu nga buli kiseera agenda omukyala gy'akolera, mbu n'amuvuma n'amuyita malaaya, mbu n'olumu yagoberera omukyala mpaka waka, mbu ne bavaawo bubi nnyo n'omwami wange. Yafuuse ddi omwami wo? Maama, wefuge. Kale katugende mu maaso. Mbu nga ex avunaana ono omwami okubba omwana we ng'ayagala kutwala mwana we, naye nga maama w'omwana takkiriza. Era mbu ewaka baabeerangawo mwezi entalo, mbu nga ex taweerako ddala relationship yaabwe kitiibwa. Bw'atyo muwulidde nnyo mu story eno nga wano bw'aba ayogera sister akwesa nnyo ekigambo mbu. Obadde okimanyi nti ku Macy's Quality Beddings e Nansana ku masitoowa gy'osanga ebitiibwa by'ogenda okuteeka mu kisenge kyo otuuka okwebaka nga ddala ogenda kwebaka awantu awagwana nga ddala kuwummula. Njogera ku mifaliso nga kyekyo, masuuka, mattress cover, mattress protectors, pillow cases, duvets, blankets, mosquito nets ez'omulembe, carpets nga kyekyo, zidomats, ironing boards bunnight nga kyekyo, byonna n'obisanga ku Macy's Quality Beddings e Nansana ku masitoowa opposite stage ey'Ekyebando. Madam Masi akulindiridde mukwano, nga bw'olaba enamba ku screen, mukubireko mukole program ogendewo, oba akukubira ebifaananyi abikuweereza olondeko bakolere delivery, obeere ng'osula awantu awakusanyusa, awantu awakuwa emirembe. Cuts of Macy's Quality Beddings e Nansana ku masitoowa opposite stage ey'Ekyebando wansi wa Epic Motel. Mbu naye bwe yazaala teyamusindikira yadde ku kifaananyi kya mwana we, era kojja w'omwana yeyebbirira n'amuweereza ku bifaananyi by'omwana, naye omukyala mbu ye yamukyawa kubanga mbu baatuuka nga ex we agamba omwana mbu tabuuza bba wa maama we, era mbu omwana yali alina empisa embi ng'omwana tamutya. Mbu ono Guy kwe kugamba omukyala nti tajja kukkiriza mwana we kukulira mu environment bweti. Mbu omukyala yakinterpretinga nti ono Guy ayagala kutta mwana we ali mu lubuto, era mbu tayagala na muwala we. Era nga kyekyamunobya mbu Guy wange yagezaako nnyo boogere ku co-parenting, naye ng'omukyala amuleka ku buluutiiki. Maama, ono Guy ng'ayina omukisa. Maama, ye buli bazaalamu bamuzaalamu buzaazi ne bataagala buyambi na kubeesipaata ate ng'abazaddemu omwana. Kyokka bannange, okisanga kuno, tujje mu maaso. Bw'atyo bwe yannyumiza era n'ansaba tubeere ffenna, naye mbu nga tayagala kuzaala. Tayagala kuzaala. Okay. Era twamala ne tusenguka ne tudde Kenya nga bwe kyali ekioto kye. Okay. Guy anjagala, taata mulungi eri abaana bange, era talina lunaku n'olumu lwe yali yeemulugunyiza ku baana bange. Mwami mulungi gyendi, era sibuusabuusa kwagala kwe gyendi. Si mwenzi era mwegendereza nnyo obutakola kintu kyonna kinyiiza, kuba waliwo scenario emu gye nawitnessingako n'enkakasa nti ddala bambi atya okunsobya. Twali tulina gye tulaga
ne tusanga mukwano gwe ng'alina omuwala. Omuwala ono alina we yakyama n'ajja n'obucupa bw'amazzi bubiri. Akamu n'akawa mukwano gwa gaayi wange, akalala n'akakwasa gaayi wange. Gaayi kye yakola, akacupa ke baamuwa yakakwata n'akampa ne mmala okunywako ate n'ansaba mmuweeko. Okay. Omuwala yanyiiga naye ekintu ekyo kye yakola kyannyumira. Bambi kyamnyumira. Kale yadde nga mu by'obuvunaanyizibwa bw'awaka kibulamu, naye simunenya kubanga awaka bonna abaana bange era kinkakatako okubalabirira. Ekituufu bwe twasooka okujja eno embeera yasooka neekalubamu era embeera yasooka neetukubamu era tugenda kudda Buzingulu bambi okusinziira nti ekifo kipya kati tuli mu myaka 2 nga tuli ffenna. Kyenkakasa nti omusajja mugabi kuba bwe nali naakadda embeera y'e Uganda yasooka n'ennyigamu neeyambeererawo era n'asasulira abaana bange fees okumala omwaka mulamba. Mbambi olwo njogeddemu nga eseze omuto. Mbambi okay, bino byenjagala. Okumala omwaka mulamba. So ekyokugaba ali fine ne Mr. Sozi obweraliikirivu bwange buli wano. Guy tantwalangako waabwe era abeera nsuubiza busuubiza nti tujja kugenda nga tuteredde mu byenfuna. Ekirala yalemerako tayagala kuzaala. Era wenjogerera ndi ku family planning ya myaka 10 n'akatambulako emyaka 2. Ekyokusatu Mr. Sozi osiba otubuulira tubeere mu bufumbo obutukuvu, naye gwaayo ono bw'oyogera ku kyokutukuza obufumbo akugamba mbu ekisinga obukulu kwe kubanga omuntu akwagala fombavu 5 mbavu. Mbwe ekisinga obukulu kwe kubanga omuntu akwagala. Awo mwandalayiningeewo, muwulidde bwe nnemeddewo, mwandalayiningeewo. Bwe nzize mpuliriza waliwo ebiseera bwe mbadde njagalira Guy ono awamu ne mukubamu ebituli, waliwo entuuse ne ngamba nga mpulira nga mpulira mpangula Guy mwagala, Guy ali birala. Kati wulira ate bw'atandise okugalangatana. Era mbu okubeera n'empeta ku lugalo si kyekijja omukuuma nga tankiitingako. No sense. Waliwo kati agamba Sozi awo abeera omutabudde, obeera ogalinnya gye gavaawo, muteekwa okutabuka ne Sozi. Wallahi tuba tuteekwa okutabuka. Ngenda kubulira ensonga lwaki. Era mbw ebyo ebintu by'embaga babiteekawo bantu kukola bizinensi tebirina makulu. Kansooke nteeke wansi essimu mala okuyomba. Ani gw'amanyiira? Siya. Kale omusajja mbadde mwagala ne wano twawudde. Enkolagana yange ne musajjawo waneekomye. Buli omu akuttegage. Ani gwa kukola ssente, baani abakola ssente? Kazi sinamalayo sitolo olwo mbadde njase. Mbadde nkoledde. Wabula ate tantama. Abadde mwegendereza nnyo naye atandise okuwuguka. Batambula kukola babitata kukola business tebirina makulu wabula tantama. Bwe namubuuza ate investments ze tuli mu kukola olwo ziba zinaasoma zitya? Yaŋŋamba mbu byonna bye tukola bijja kusoma amannya gaffe gombi. Kale wano alinga azze ku mulamwa naye era
naye era kikyabulamu sajja ono gajja kuba gasoma amannya gaffe gombi. Awo Mr. Sozi we bikyansoberedde, omuntu atavaluwenga legal marriage ng'ono ddala ndi ku kituufu. Ninayo akayumba kange newe kali wafunda era nina pulaani ez'okukatunda ngule awagazi, naye nkyantidde lwa nsonga omuntu gwendi naye simanyi bigendererwa bye bituufu. Emu ku nsonga lwaki nayanguwa okubeera naye yadde nga yali mulungi, nayanguwa okubeera naye yadde nga naye mulungi eri nti nayagala nve mu nnyumba yange ngiteekemu abapangisa, sente ezo zinyambeko ku baana nememu kumumenya, cause I am more like a single mother. Bambi nsaba kumpa ku magezi. My love story is too long, not long at all. Kuba omuntu woweereza emyaka 36, okay, gy'ogamba gy'otatugambye woweereza emyaka 36 oba olabye bingi, but I'll be sharing in bits neyanziza obudde bwo bambi. If there is anything you want to ask me, please do. I will answer. Ekisooka nkwebaza, toli muwala wa mu Central naye omanyi okutayipinga Oluganda okulukuta Oluganda. Ekyo kyo kinyumidde. Nyinza okwagala okwogera ku bintu biringa bisatu. Ekisooka, gaayono ekyobutaagala baana. Gaayono ekyobutaagala baana. Njagala kubuuza, kati mugenda kubeera mu relationship paka ddi nga temulina baana? Bisangibwa nnyo mu bazungu omuntu n'asalawo nga decision ye yabutazaala mwana oba yabutazaala baana, n'abeera mu bufumbo neera emabega waakyo awa ensonga ezitegeerekeko booli awo ezikwatikako lwaki tayagala baana. Omwami ono okugamba nti tayagala byakuzaala kireeta ebibuuzo bingi. Ekibuuzo ekisooka kye nandireese mu kyo ku sayidi yo, gw'oyagala okuzaala abaana kimpulikikiranga gwe atali comfortable n'ekyomusajja okuba nga tayagala kuzaala baana. Era tulina okukkiriza mu ngeri y'ekifirika, I think it is traditional mu ndowooza zaffe ng'Abafirika, nti ekimu kubikola bond, ekimu kubinyweza relationship, omwana aba nsonga nnene. Kyenva nsinzira wano okusaba Mukama Katonda ow'eggulu, Katonda ow'ekisa, Katonda atwagala, Katonda ow'ensozi awe ekisa kye, awe omukisa gwe eri famire eyaayana okufuna omwana nga tebannamufuna. Mukama akuwa ekisa osobola okufuna omwana. Mukama asumulula olubuto lwo, bwe banga obuzibu buli ku ggwe, Mukama akola ebyekisa. Oba buli ku mwami n'olumu tumanyi n'okubanga tulina obuzibu naye nga tetwagala kukkiriza, tulowooza abakyala be batazaala, nsaba Mukama byonna abitte asumulule mu linnya erya Yesu osobola okuba ng'ofuna ezzadde mukwano. Saagadde kirekawo cause bwe njogedde nti ekimu ku binyweza obufumbo wano mu ngeri y'ekifirika gye tumanyi kwe kubanga mulina omwana abagatta. Tekirina we kiwandiikiddwa mu ssemateeka nti obufumbo ye mwana, tekiwandiikiddwa mu Bayibuli nti obufumbo ye mwana, ne tumanyi nti omwana ono alina engeri gy'alijja n'abagatta nga muvuddemu omuntu, omukwano gwammwe gukoze obujulizi obutambula, obujulizi obwogera. Ekyo kyenvudde nzijukira nti eriyo kati mbyogedde waliwo gwe nnyize mu kiwundu nga olwedde okuyaayana kwe kwakufuna mwana. Nsaba Mukama ow'ekisa abeere ng'akwanukula ng'okuyaayana kw'omutima gwo bwe kuli mu linnya erya Yesu. So nzikiriza nti muli naawe okimanyi nti olina ozaala omwana. Gaayo alina conditions ze zaataddewo, ne simanyi gwe conditions ki z'otaddewo. Kiina engeri gye kirabika nga Gaayo ono omwagala nnyo okusinga bw'akwagala. Like olina engeri gy'olaba ng'okifunamu nnyo, so ng'ate nze bwe ngatta ndaba nga ye conditions ze weeziri era zitambula bulungi, ezizo ze ziriwa. Oli mwetegefu okutambula naye ebbanga lyonna lye tutamanyi nga temuzadde mwana, kubanga akikukubye maaso ebbanga gwanva okirabye. Temulina mwana, temugenda kuba na mwana. Tokitulambululidde bulungi okugamba nti agala mwana paka ddi kiwulikika, kubanga okuteeka mu famire y'emyaka 10
kabonero akalaga nti ebintu by'omwana tabirina wano biri eyo mu maaso. Kyandibadde kitegeerekeka bulungi mu kyo bw'abanga agamba nti oba oliawo mu myaka nga 10, mu myaka 10 bw'oba olina emyaka 36 ojja kuba olina emyaka 46 tatusiruwalirako. Olaba bwe nkutunuuliza oba oliawo mu ango gy'oyinza nga gy'otatunuulidde. Tuteekeddwa otunuulira gwe kennyininyini ng'omuntu nga ye alina principles ze, alina amateeka ge yateekawo gw'otambulirako, gwagago oyagala okuyingira emyaka 45 myaka 4 ng'okyali muleebuleebu ow'okuzaala. Kati ekyo nkikulekera nga challenge yiyo. Awo ne tuvaawo ensonga eyo yongimaze naye eriko ebibuuzo bingi. Tobeera shocked ng'okedde nkyanga alina family endala ngoba alina abaana abalala batakugambye. Omusajja okubanga azadde abaana kati bali ababalanga ababe oba olwokuba bamugaana okuba accessinga kugamba ali awo alinga atalina baana. So ng'omulala yaligambye wayi bali abaana babannemesa njagala okubeera n'abaana bange. Waliwo ebibuuzo bingi awo bye siinaako mukisa kutegeera nawe nga tobirina. Kati oteekeddwa okuba amatugo nga gasigala gali waggulu we gati nga gakubanga ladde gati nga agaddoki. Mbale nyina kwogera ku kyali wange nedda. Omumwa guno Mukama webale kugufuga. So waliwo ebibuuzo bingi. Ensonga ey'okubiri eri ku butalaba famire ye. Akugamba nti mugenda kugendayo nga mutereddemukko mu mbeera. Waliwo ebintu ebikulu mu bulamu. Waliwo ebintu ebikulu. Nkiddamu. Waliwo ebintu ebikulu nga byo biteekeddwa okutufuga. Agamba nti nga mumaze okufuna ssente mulyoke mujje ewammwe oba mugende ewaabwe. Simanyi yeetaaga ssente mmeka okugenda ewaabwe oba agenda kukutwalayo nga mulinga abagenda okugula ebintu nga abagenda ku buko. Waliwo olumu omuntu ebintu byaleetawo nga birina ebibuuzo bingi. Kati bwe tugatta ekibuuzo ekisooka ku ky'abaana otandika okutulowooza oba atandika okutulowooza nti oba oli awo gy'atayagala tugende waliyo ne famire oba gyabandoninga kubanga ebyo nabyo bibeerayo. Asobola nga bw'onoogenda mu kitundu kye oba mu bantu be bajja kukulaba ng'omukyalo omupya naye nga bamwewuunya okubanga yaleka omukazi oba n'abaana n'asuulawo famire n'atandika okugenda ng'atandikiriza okuwambagatana n'abantu abalala. Kati ayinza obanga naye ateekawo embeera ng'eyo. Sijja kubikakasa naye waliwo ekintu omuntu kyakola nga kituzuukusa oba kizuukusa ebibuuzo ebirala bingi mu ffe okuggyako nga tutambudde kagere ku kagere n'atuprovinga wrong naye already ebyo tubisigala ebibuuzo bisigala bimeze byewanise bwe biti nga tulina okufuna ansa zaabyo. Kati wano wenkugambira nti bino si bye tubuusa amaaso. Tayagala kuzaala, tayagala ekyokugenda okusinkana abantu be si priority nnyo. So nate bw'ogattamu tayagala kuzaala abaana, tayagala kgenda mu bantu. Olaba bwe tugezaako gatta. Ekyokusatu tawa kitiibwa bufumbo bw'amateeka. Waddiini ki? Bino babireetawo kugamba ekikulu si mukwano. Kambabuulire omuntu yenna ng'akwagala ng'agamba nti akwagala naye nga tawa kitiibwa kya kugenda mu famire yo kuligolayizinga bufumbo. Njagalamu okubamu ebituli mu ango emu bweti. Tusooke tugyewo n'ebyemikolo oba amino by'amateeka ne certificate, marriage certificate. Ekyo tusooke tukijjewo. Ne ring tusooke tukijjewo kubanga nange temundabangako na ring. Nendi mufumbo. Mukwano. Ekintu ekitandikirwako omusajja okutukakasa nti aba atwagala kwe kuwa ekitiibwa abazadde abaakuzaala. Najja ne yeeyanjula ne bamumanya mu butongole ne bw'abanga asazewo kubanga kambabuulire ebyo tetujja kubijjawo. Famire giwavaamu maama abantu bajja bakuwalula bwaluzi nga batwala butwazi kubanga oli muntu mukulu asobola okwesalirawo. Omusajja akwagala olina gy'osibuka famire yo erina abantu beewa ekitiibwa abaze ne batwala abaana baabwe.
era okkiriza nti famire yo erina kiyandisanyukidde, erina engeri ennungi gye yalisanyukiddemu gy'oba ovuddewo ewaka ne bakutwala bulungi. Kati omusajja ekyo nakyo akiraba nga famire we bw'eba ekireese mu ngeri ya kumutwalako ssente, kumugaggawalamu. Waliwo ebintu ebibeerawo, waliwo omuntu ebintu ebimufulumamu nga bisiga ekifaananyi ekinene, era nga bw'okiwa obudde waliwo by'ozuula nga kyava yeeyisa bw'ati, kino kyava akikola bw'ati. Njogedde ku bintu bisatu: ekyokuzaala, ekyokulaga famire ye, n'ekyokuligolayizinga obufumbo. Bw'agamba nti ebintu bye mujja okukola mujja kuba nga mubikola nga biri mu mannya gammwe gombi. Nina ekibuuzo ekirala. Ekirooto kye okwagala okuliloketinga okudda e Kenya, aliloketinga okudda e Kenya, tafa nnyo kyakutwa. Waliwo ebintu ebitagatta. Saagala gamba nti Gayo alina kyadduka e Uganda. Abantu balina ebirooto byabwe. Waliwo omuntu ali wano nga yo ebirowoozo biramena awulira ayagala bukeera enkya nga alina kapoloti e Nigeria. Ye nga bw'alowooza maybe yabiraba mu firimu n'alaba location nga zimulabikidde bulungi, I don't know. Oba ayagala bamuyiteko Oga oba Yigwe. Abantu balina ebirooto ebyenjawulo, so ekyo sisobola kukiyiwako mazzi, naye olw'okuba tulina ebibuuzo ebitali answered, buli kintu ekijjawo waliwo kitwebuuza nga lwaki kino. Ekirungi ku sayidi ate waliwo kiina ebizibu byakyo, kyekyasoose ekyobutazaala. Gayo no bwe olw'okuba waliwo ebibuuzo bingi, ate erudda bw'oba tonnamuzaalamu mwana oba tugambako nti kale oba kale nowaye ekirungi tonnaba namuzaalamu mwana, oba oliawo wolituukira okusalawo ne butalimuzaalamu mwana n'ozaala nga waye kasitani namalawo ye naye emyaka 10 n'ekirungi saamuzaalamu mwana. Naye ate waliwo olumu okuba nga akuttidde emikisa gy'okusinkana abantu abalala oba oliawo bwe mwali badde mubeera ku peegi emu. Ekyo kye ndi mu kutunuulira. Mu kuinvestinga kuno you have to invest wisely. Nkiddemu, you have to invest wisely. Munnange nabagamba nti nze ebeera story sparkinga ate ebirala byembeera nasirikira oba byemba nina nga njala okubijjayo nga bikola relevance. Munnange omwana ow'obuwala akola ensimbi n'omusajja, ate nga omwana ow'obuwala yasinze okuleeta ensimbi ennyingi, bannange Gayi n'alaga obwerufu. Ng'ebyapa bisoma amannya ga mwami na mukyala, naye omusajja yakola olukwesikwesi omuwala lw'ataamanya, n'aba ng'asobola okwakisesinga buli kye yeetaaga ku muwala, ebiwandiiko ne biddamu ne bikyuka ne bisoma amannya ga mulenzi gokka. Oba okitegedde kye ggamba? Muve ku bino ennaku zino land zirina engeri gyetaddewo kembeera, naye ate njagala babuulira system. Era bino bwe twogera olumu nti gavumenti okulwako, gavumenti bwerwako ennyo waliwo obulungi bwabyo butono nnyo, naye waliwo ebibi byayo. Ekimu ku bizibu ebibeerawo gavumenti ng'eruddeko nnyo, systems nyingi zibeera compromised. Abantu baba bamanyi engeri y'okubaatisa oba okuplayingamu system, baluddemu nnyo, beemanyi, amanyi kino sobola okikola ne gundi, kino kisobola okukyetoolola bwe tuti, kati gwe mutawaana. Nolwekyo waliwo policies nyingi ezisobola okuprotectinga abantu ebintu byabwe obutabbibwa, but olw'okuba system ebeera y'emu ebbanga ggwanvu, abantu baba bamanyi engeri y'okuplayingamu ebintu ebyo. Mukimanyi nti Uganda basobola okukutta nga tofanga, n'ogenda mu gazeti, simanyi bagazeti ne bakaka death certificate n'efuluma e Uganda, n'efuluma n'owuli
n'owandiika ng'otambula oli mulamu olya butaala naye ng'ebiwandiiko by'eggwanga byakulangirira dda ku mugenzi. Okimanyi nti kisoboka. Kati baleeta death certificate y'omuntu nga bali badde baagala presence ya muntu okukakasa bw'aba waliwo document ezirina okukyuka olaba ekyo bwe kikyuse. Kyembadde nkutegeeza nti munnange omuwala yinvestingako n'omulenzi. Omuwala agenda okuzuukuka ati ng'omulenzi yamuyita emabega n'akyusa ebiwandiiko. Bannange ensimbi. Bwe nkugamba nti njagala obeere mwegendereza mu kuinvestinga. Omulenzi ono alina ebintu ebirungi ng'abantu abalala. Alina ebintu ebirungi nga bw'obyogedde. Naye ate era waliwo ebintu bye tumukubyemu ebituli nga si byakuyisaako birowoozo nga binene nga biri sensitive. Kakati relationship bweti sina bwe nkugamba nti giveemu kuba already ogirimu naye nkugamba okugibeeramu ekitakirizika siyinza kugamba kubeera relationship eno ng'ogibeeramu n'amagulu abiri. Omanyi lwaki? Relationship eno n'abawulidde story eno munakkirizigana nange nti omusajja ono takkiriza kuteeka magulu aga mu marriage eno oba relationship eno. Ndi mutuufu siri mutuufu? Omusajja ono relationship agirimu nga mugezi. Kugulu ako anaba nga alingizaako nningiza ati ajja n'agiringisaako n'addayo mu kamooli. Kakati kyamutawaana omusajja bw'abanga yateekeddwa okubeera omuntu omukulu mu bufumbo buno gwe twesigamako naye ng'ataddemu okugulu kumu, kyamutawaana gwe bw'okwata amagulu gombi n'ogateekamu relationship eno. Kaabagezi naye oli mugezi. Kikwetaagisa okufumiitiriza otegeere kye njagala okuggyayo. Relationship eno terina security ekwatikako. Eri ku gentleman's agreement, eri ku bisuubizo ebitali practical, byonna byongera kukakasa ng'omuntu bw'alina okugulu kumu mu relationship. Lwaki obeera oteekayo abiri? Tubeere bagezigezi ng'obwana bw'omusota. Omuntu bw'ati bukeera enkya ebintu tebikyuka, oli mu nsingwira tomanyi bantu be. Ate zanigambi n'onkwadde ekyokuzaala si nsonga, ne bw'atuuka nga nsonga kati ate ono okumuzaalira olina kusooka kutuuka waabwe. Kyevere nagambye nti ekyobutaagala baana kirina bwe kitukosa nga kireeta ebibuuzo bingi, kyokka kirina bwe kitutaasa nga wabaawo okwekengera tugamba kati tulina okulinnya ku bigere si kumala gazaala. Ninze ebitundu ebirala by'otusuubiza by'ojja otuwa kubanga experience y'emyaka 36 toba ng'olabyeko buntu 2-3. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere. Nsaba ekisa kya Mukama waffe kibeere naawe leero ne bulijjo, akukuume mu nsi engwira gy'olimu. Okubeera mu nsi engwira muteekwa kubanga relationship yo n'omuntu nga nkakafu ng'omugumirako. Yakujja mu nsi yammwe, mu nsi yo n'akutwala mu nsi engwira. Toli wala nnyo na nsi yo naye era toli mu nsi yo. Si bw'okeera obukezi n'ofubutuka n'okwata obugugu bwo n'obuteeka ku mugongo n'ogenda n'olinnya bbaasi, bibaamu okweteekateeka ekitali kyangu. Relationship yo teyina mirandira, teyina mirandira. Waliwo nabagamba nti mu bufumbo waliwo tulina okubeera ng'olina weekutte, waliwo abantu abo abatugumyako, walabeko ng'oli mu famire nga bagamba tujja musobola just no for tulina fewe tuli tujja kulwanira entalo ng'ababyogera basayidi y'amasajja. Munnange olina bw'oguma alina kino ng'ejja kimuleetera okwekengera, anyiigira abantu be. Mulemye okuyimirira nange, muyimiridde n'omuwala gwe nabalaga obulazi, bwe bulikeera enkya nga mbalaga omulala nga bamugamba ffe ono gwe tumanyi togenda kubeerawo ng'otumantaalirako otuzunza buzunza, ono gwe tumanyi. Kino engeri gye kikuleetera okuguma. Ne baba gye bali nga tebakufuddeeko naye ng'obamanyi nti bali gindi. Era bw'okuba enduulu munnange waliwo abantu nga enduulu kiralamu basooka kuteeka biri ku bbali ne bajja abanga ogubadde ne bimala okutereera mbeera neeteeka ne baddayo mu modi zaabwe. Mukama akunkuumire. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services,
gw'omwana ow'obuwala ovaamu akaswa akabi. Gife ebbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour e Seeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.